okunoonyereza ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga ono bwe tusanyusa okulaba obadde otubuzeeko okay komawo naye era njagala kubabuuzaako nzikiriza okukubuuzaako n'okubuuza abalaba baba TV amakya ga leero naddala abantu bewaffe Nakaseke abali ku kampu Lutamaguzi tubalaba nnyo n'ettaala yeene ebadde wano emulisiza eggwanga mwebale ensi tulina okusigala nga tukola buli omu ng'ali bize njagala kusaasirako nnyo nkyayongera okusaasirako Fraternity ya National Unity Platform olw'okufiirwako omubaka waffe Honorable Nakimuli Helen Munabulemeezi Munaluweero naliwoko mu kukungubaga katono ku house ne mala n'engenda ku mirimu bweru w'eggwanga so nyongera okusaasira famire ye abantu beekalangala mwenna ne bannayuganda mwenna okufiirwa wamu kozi tulina abantu bangi nnyo abanyolwa ku mwana oyo speed gye yafiiramu naye era kyetwongera okusaba abantu baffe okwongera okwebeereramu these are not no more days embeera yakyuseemu buli muntu beera nga weebeereramu Nakimuli ali mukwano gwaffe nga memba wa NUP era the right honorable Joel Lusenyo nyinamu obuvunaanyizibwa abadde almost nga atukumakuma nnyo ng'ababaka ba parliament. She was a very simple honorable member from the islands of Kalangala nga nsimwewuliza era emirimu gyonna nga agikola ate nze ekyasinga okunnuma ennyo nti yagenda okufa twali tukoze naye appointment yaŋŋamba yalina ettaka lye lyaguze ng'agenda kuteekako emmwanyi nga nti onalibo siriiwo ndi bweru wa ggwanga naye nja kuyigiriza naga nzija Nakaseke 2 days naga nzija Nakaseke nemugabo n'oba ntanze kampu Lutamaguzi okay ne bono batosaze of course nga ndi bweru wa ggwanga asaagala mugira ngenda okulira nga afudde nenkomako briefly etukungubaga nenzirayo ku mirimu gyange gye naliko naye njagala kubasaasira nnyo eggwanga lifiiriddwa omwana oyo n'abalala mwenna era tukyayongera okusaba naddala ffe nga banankyukakyuka mwongerere eddala okutuuka ku kinyusi ekyatta omwana oyo afa anyone can die naye ffe naffe tulina ensonga zaffe omuntu lwaki bwenjogera nti mwongere okunoonyereza gwe waki kikuluma anti nkugambe ne Yezu yafa lwaki olowooza nti nze bwe nkugamba ono omuntu nti mwongere okubuuliriza ffe nga ffe sigaye buli omu naye nze nga nze nsabye mwongere okunoonyereza kiki ekyattira ddala omubaka waffe oyo n'ekyokubiri njagala kusaba bwe mbadde mu bitundu byewaffe ye Nakaseke mu ggwanga lyonna kino kisamwa Museveni gandaba abantu mubatuntuza ffe twakkiriza ng'ababaka ba parliament ng'abakulembeze nti musobola okugoba abantu mu gye bayita Central Business District oba wakati mu kibuga olina omugoba mu makkati g'ekibuga n'akuviira nadda ku city suburbs oba ku nkingizi z'ekibuga naye n'omulumbayo n'akuviira ku nkingizi z'omu kibuga nadda mu kyalo ne mu kyalo n'omulumbayo what trade orders that what sort of trade orders that kibasaba okuyimiriza olinde nze ngoberera byonna kubanga bekikwatako nze ni shadow minister bekikwatako buli kimu kyo okuyimiriza tokyawula n'okukijjawo oba kugamba nti baasi egenda Nakaseke naye ekyayimiridde ekyayimiridde Matuga gwe ku luwongo oba otegeera nti baasi ekomye bakyagenda mu maaso nekye twagala okubasaba abantu bali ku kisenge twakava mu byobufuzi abantu bali bubi tuvudde mu bikovidi bayinza mu bizinesi waabwe obutono basobole okubeera okuba emirimu mwagibagobako gyammwe gy'abatabani bammwe n'abalangira oli ataddewo akaduuka ke muleka tutambule mpolampola oba omugobye mu Central Business District wano mu sente eri ku sababusi omunoonyaako ki n'akuviira n'agenda mu kyalo so kino twagala kukisaba Museveni you are creating so many rebels in this country bano boolaba bagenda otemako abantu emitwe bababba emisana kubanga sebo okufuna sente nze ndi mubaka wa parliament ennaku ezo bakwata sente zange ku akawunti nga waliwo omuntu yampereza akasente ne baka associate nga simanyi ku NGO ne bakakwata
konna nakubanga omulanga bewakati bambuuza ng'omulanga gwange gukubira munanka muli mutima ningayo akasente kagenza kasente ndi mubaka wa parliament ame member parliament nga nkuba omulanga nabawakanga ti nga sagala kubuulya abawaka kiki kindiko naye omuntu ono kapitowe wa mitwalo 10 kapitowe wa mitwalo 2 kapitowe wa mitwalo mwabasinga okutya ekisinga okutuluma mwabakola effunjo mufuna byabwere. But this is a trade order. Why did you stop it from the first mwali mu parliament eyo? Trade order twagisawe gamba nti mugende mukone business z'abantu. Mwe mwali mugamba mutya? When did we pass that trade order? Ebawa powers ogenda monone ebintu by'abantu. Ne bameka abazenga babiwakanya ku floor. Of course it floor si eyo keyogererwako. Even here. Nitwali tumanyiti mulikolebwa mu ggwanga birina kuogerebwa wali obeera wali eri bwe wali obuyinza. Parliament you talk but even here you have powers as Ugandans. So mulowooza nti no buli kimu kya ku floor ya parliament wali eri neno gyensonga lwaki tulina institutions. Yes, why don't you only wait for one institution parliament or deciding institutions endani muzireka. So kino nkisaba mwami Museveni muve ku bintu by'abantu abantu balina ennaku yaabwe. Trade order tujagala of course nange njagala otambulira mu capital city nga Nyonjo musooke mukole ku nguudo mukole ku mbeera y'obuyonjo mukole ku malwaliro muyambe abantu gwe mwennyini okwata sente za PDM ze twewola nga ze country n'ogamba nti kakati tubawadde mwejje mu bwavu buli omu alembeke omuntu alembesa akadaala ke okakonyeewo akuviridde mu center omukonyeewo mwe mwagala ki era y'ensonga lwaki olaba bino byogera ng'ow'ebyenfuna ate si munnabyanfuna owa ali ordinary bana abammwe munnabyanfuna owa Makerere University n'owa Harvard siri ordinary nga bondaba wano nti byammwe mugira ffe tumanyi nti mu nsi mubeeramu ze bayita small scale businesses ezisurviving waliwo businesses eziri medium olidde ne tuba neziri eziri ku large scale kakati tulinawo informal sector yebeezezaawo eggwanga lino kwekisinga okutuluma mwabakola effujjo eryo you are once poor one time you are poor nga nabamu temulina we muswa temulina makaga kati mutuuse mu bintu amafuta mufuna ga bwerere emmotoka za bwerere engoye mufuna za bwerere musula wa bwerere emmere mufuna ya bwerere omusimbi mutwala gwa bwerere ne gwe tukunganya mu musolo tetumanyi oba gutuuka ogumu gujjeeyo wammwe naye ono asazeewo okukolerera gwe gwafuna ebyobwerere bikoze ebyo byonna mubifuna ku taxpayers money. Omulumbi nze waliwo ekitundu kyewaffe bayitayo mulule mulule kakingizi kali eyo munda musemute eyo munnakaseke ngenda okulira abantu bakaaba ebintu byonna babikonye mukapeeke eyo yonna ennamirembe okwetoloola eggwanga nembuuza bo bano ababonyaabonya bannansi mutubonyaabonya mu byobufuzi mutubonyaabonya mu byenfuna mutubonyaabonya mu institutions abantu bo bakole ki tutandikiraawo ekyo kyentandise nakyo mukama wange kuba nalabye mugamba mbu minister simanyi yayimirizaamu bali thinking balabe strategy kirina okugibwawo terminated not suspension naye abantu wano mukyamukirira nnyo suspension kitegeeza okuyimirizaamu nti naye kijja kukola ki kijja kudda tetukyetaaga muve ku bantu omuntu n'omugoba mu kibuga n'akuviira n'omugobako ennyanja n'akuviira n'omuwanikako omusolo omuyitirivu ennyo guno gwe tulaba gwe muleeta nga temusobola nagwe explaininga n'owulya nti wali mu palamenti simanyi baleese 84 trillion zigenda kuva mu nte zammwe ng'abantu abatukolera okutuwa omusolo mu informal sector bonna mubasse mubonoonedde bizinensi zaabwe oli ka bizinensi ke mwajja renti ka bizinensi ke mwajja sente za fees abalala balina loans kuba ate mwe manerenda so mulina okweka mu kifuba ekyo sebo tujja kujjawo sebo nawo mange nkyogeddeko ng'omukulembeze kibadde kinuma kale tutandikiraawo mukamawo mu pate chairman Nyanzi kooti yatugamba wiiki ewedde nti ye witness wa state musango ogusibwa bano ba political prisoners aba NUP kakati aba ne bagamba nti kijja kityanga chairman Nyanzi wa NUP ate yagenda okubanga aleetebwa okuweerako bano obujulizi ku misango gye babasibako kakati oyo ebyo byonna tubiyita state diversions ebintu bingi bagenda okukola nga baba divertinga diversions bingi ekisooka state yo nga yo teyeefiiringa ati zini church state why kubanga legitimacy eganye mwanya kulo obululu omusoga akoba mwayiba obululu abantu bakakasa nti government yawangula ate tebeefiiringa nabo
But tebakiwulira nti bawangula. They don't feel legitimacy of the government. So bringing in Chairman Nyanzi to play diversion. Diversions all the time, balete no diversion simanyi abuvubuka busalako bantu bago simanyi bono batomedde simanyi gundi diversion ojja kulaba ko nga ne minister atambula ko nga ayambadde ngatto z'omupiira mu parliament ngololona ate babateeka mu diversion bwe mujjo Nyanzi yagenda okujja bawereko obujulizi ezo diversions kati nze bwogaba nti Lutamaguzi yagenda okujja okuwa obujulizi ku bantu what do you mean oba otegeeza ki simanyi abo abaana b'abanno be wasiba baki nga bamwenda bamutuula nabo ne muli embaga semunziyita kuhingira gwe ng'otuula n'ababo ne muhingira bw'oba n'essanyu n'olaba omwana wa munno n'omumazisa mukomera emyaka ena famire zaabwe ne zifa buli kimu kyonna ne kifa nga n'amakooti gonna mwagawambadde ogenda okulya ng'omulamuzi yafunye essenyiga teyalabise mbu wali ku bividiyo so don't think that all these but is Chairman Nyanzi to keep them in prison now kugambye kati gwe nze nkubuulira avoid those state created diversions. Nejjukira yagambako bamubuuza ku mannya n'agabawa yabyogerako nze ebyo byonna nkimanyi nti state erina department number eya diversion ngabo babeera ku social media ne creating such fake stories and sometimes you attack and abuse people nga bano bateeka ebibozibozi byabwe without even making a thorough investigation nti kyo discussing ko no ki discussing kugambye kati the state is looking for legitimacy eganye kati bayitira mu Nyanzi bayitira mu Chairman Nyanzi bateekawo ebyo byonna mu abamawulire ne mubayambako ne mubamplifying just to avoid vacuum kugambye nti Nyanzi atafuuka atya state witness how can Nyanzi become again a state witness nze mbadde manyi nti state yerina abaayo ba witness ba Nyanzi ye state witness waayo kati munadera nakugamba nti no Lubongo yabajja abuuke state witness obajjo wero senyo Nyanzi juga Nyanzi bamukwatako naga bamubuuza amanya nagabawa these are leaders yegwe mugamba okufuuka witness wa ye yabagambye nti anajja n'afuuka witness did you consult him Nyanzi I called Nyanzi yesterday nakugamba statement yazitadde nakugamba nti agenda kugenda afuuke witness ate osobola ogana nga kote kusamonize nkugambye bwonsamoninga ne nkugamba nti omfuula otya witness wo when you call someone you have to come kwebyo abasajja eggwanga lyonna balimekese lyonna n'obugumba ne babumekekata muli kwebyo babagobye mu business muli kwebyo babagobye mu bibuga ne mu byalo babagobye muli kwebyo ku nyanja babagobyeko kwonna kwonna omusajja n'aleeta amateeka mbu buli ku nyanja ayagalako abantu 10 n'amaato 30 so ezo era nze bondeetera mu such statements ng'onsanze ku kibiina ne nkugamba nti n'oŋŋamba mbu simanyi gavumenti egambye omukulembeze w'NUP yagenda okuba omujulizi so nkubuuza so what era nze ntera okubagambeyo nga balese ne baga please if you want so many diversions kimanyi nti state is looking for legitimacy ya Ghana okuva lwe twava mu kalulubo n'olaba bakola kiri bwe babuukabuuka bwe bakola kiri bwe creating ebintu twe story I tell them please we have so many cardinal issues ifeze tusobola okudiscussingako nga bannayuganda kuba kati wetuli ne munnayuganda omunyonyolo otya nti Chairman Nyanzi aliko ebigambo ebisiba bano oba bakomera mukomera anti nkugambye kwe byebiri waggwe gwoba obimpaako kubanga wayogeddeko naye yangambye statement yagitadde era yagambye diversion naye kubuzaabuza bantu sinawulira ku statement neze nkugambye sinawulira ku statement nkugambye ebyo bi diversion state creating a diversion ate n'ekirala nsigiramu ekifaananyi nga Nyanzi ali mu kaguli wali bwesanga obubinja bingi obuwalampa buli mukulembeze ng'obwo bubinja butandika okuwalampira first listen olabe kiki ekigenda mu maaso kuba kati nsigiramu ekifaananyi nga Nyanzi ayimiridde wali bawayiswa bali wali eri sisobola kukuliyetingira kifaananyi kitaliiyo era kitajja kubaawo nze nkugambye nti Nyanzi ze leader ng'agamba nti bano ebyo those are assumptions kubanze nkugambye nti Nyanzi ze leader tosobola kumuyita atabeere gwe mwennyini olina okuba your own witness gwe kyoyagala okuŋŋamba nti state yasiba abaana bano very many innocent people abafiiriddwa buli kimu ekyabwe abala balwali era Nyanzi awo yalina obadde abulula of course ajja kuwa statement as nga gwe bw'omuyita ajja kugamba don't make your own assumptions gwe tunula butunuzi kubanze kyenkugambye nti state buli lukye bateekerawo bi diversion
olw'okuba bannayuganda abasinga tebasengejja n'abuukira kino that's how Museveni has managed to 40 years. Omusajja eyajja abagamba nti azze fuga myaka enaagende n'asaba etaano emirala ne mugimuwa n'ateekawo constitution n'agisangulawo yonna n'ateekawo kati yagambye titava wano akulyetinze bwakabaka bwe monacheye gy'atadde wano kakati mwe muli ku bya nyanzi so nyanzi ze nkubuulidde siri mwogezi wa nyanzi nyanzi will never be a state witness owuliriza kino mumusanga egiriwo okujjako nga muli nayo nyanzi owa AI chairman nyanzi yagenda okujja muyinza okubaawo ne nyanzi owa AI oyo yajja okuba state witness but the nyanza I cannot even attack him. I saw so many people attacking him kugamba nti nze bwe mba ndi kumulamwa tunoonya buyinza totuteeka mu bibooziboozi ebyo bilegitimize abantu batandise okutyamu nti enale mirabika operatingiramu NUP otyo kitaliiwo of course kati banayogera kwani NUP kali kwamba kafana singa gogo babadde baleeta tuwuliriza NUP eri ku mulamwa emanyi kye yeetaaga kuba NUP ekugamba nti ffe tetwagala bumotoka bwogaba tetwagala butiibwatiibwa bwogaba obwo simayigundi bakuwa abasirikale bakukubira esaluti nga you are nothing twagala buyinza bwe mulamwa era gavumenti ekufiirako nekulyetinga bado simanyi baki for the first time gwali olabyeko gavumenti yawa esobola okugenda mu ghetto okimanyi gye bayita ghetto ne batandika okutula era ghetto tubagala usisi weni ngowa ghetto wamubbako future ye n'otunda ensi ye tasobola funa mulimu amazzi anywa makyafu amakubo gafa amalwaliro gafa olwaleero mpaayo omwana omuntu ava mu ghetto asobola okugenda mu any international hospital obeno hospital zomanyi zino ezigira top notch zomanyi abakungu gye balwala ne bagenda mpaayo omu so kakati ffe tuli ku kimu how do we get power not yowa bitiibwa bino honorable nze nagamba abantu kababebe waffe nakaseke stop calling me honorable in this era nga buli omu ali ku kisenge tuli mu buwambe n'abavangayo okwogera bonna babazibazibadde emimwe bajja okwogera boogera bitali ku mulamwa kubanga babawadde obumotoka babawadde obusente abalala babagabidde abakazikimanyi nti kati state from 1986 ebadde egaba abakazi nga bwe yakugabirani nze tebampa naye nze ndaba begabira negaba ti si tukuwaddeyo omukazi nga tebakusiima mirimu gyokola nze nengera bwojja nkugamba gwe state gwereese wojja kugaye gwe state tebanakuwayo mukazi gwe nze nkugambe state kyesooka okukolamu ebagabidde bu handouts abaabeeranga ku mulamwa mwenna mutunuulidde bu handouts kwe mubongootedde ekyokubiri nebawa obutiibwatiibwa obutalina makulu abaabeeranga ku mulamwa ogwagala obuyinza ne bufiira kati singa gwe gwebayisenga state witness olutemaguzi tewali state witness on what era bwojja nze nkuwa statement yange nenkugamba I think you think I'm a fool but I'm not a fool. How can I be your witness? Anti nga oyimiridde mu kooti wali eri who's the accuser? The state atenze gwere the witness of the state Nyanzi now is the witness of the state ebyo sibigirako ezimanyi state created diversions. I don't waste time on them. Nze kye tukyatunuulidde kati tuva tutya we tuli ng'abantu bafuuse momboze mu nsi yaabwe ng'abantu bafuuse banaku abasajja tewakyaliwo mirimu mu byalo bagoba mu kibuga bagoba buli kimu bawamba batwala kuwamba kino kuwamba kiri ebyo bye tutunuulidde si bya nyanzi ze citizen of Uganda and is an ordinary person gwe sisobola kuddawo okugamba nti nino mumalirako ebiseera mala okumudisikasinga agenda kuba state witness gwe wamukubidde essimu n'oyogera naye yakugambye atya yange statement ye mwagirabye dda era ne bweyayogedde managambye diversion webale nnyo kati tonteeka mu diversion I don't discuss nze John Bosco situ ye Paul Selutabaguse Makula tuwumulamu bwe tudda tumubuuze ku birthday y'omukulu eyabaddewo tumubuuze ku bigaba bya speaker yayimirira naye wali ku Pierre oyo n'agamba bamusibako matugambuzi muliisango maaso awo tayagala bwa president tabwagalangako ne sovereignty bill tujja gimubuuza katudde tova honorable wotobadde mukama wo mu parliament yavaayo ne yeegaana n'agamba nze saagalangako bwa president temunsibako matugambuzi kundiisango nze ekifo kinjagala kyabwa speaker ne 231 sigenda kudda mu byabufuzi koma 231 obwa president si bwagalangako boogera byabwe
kati ate naye speaker Anita Amongo sigogamba speaker Anita Amongo naye teyenafuya anyone who can be a president of this country ntabwagala anti nkugambe anyone nze nkube anyone who can be a president yali bagambe nti maybe now naye kakati omaye Museveni akulietinze fia mu banansi ng'omusajja we North Korea kye yakola n'ateeka amateeka gano genda bamuteesaako aga sovereignty bill Museveni yagikopinga North Korea kakati bw'otunuulira mu protocol yaffe ya leadership speaker of parliament is number 3 yes ono PDF command oba ali namba mmeka oba namba 5 oba 15 omukulu omukulu ono gwavunamira naye bonna mbalaba wali bavunama lunya lwa kitaffe kimanyi n'omwana wapi kati naye PDF commander mutabani wa mukulu kakati nabo ne babafuula nti banamba lujega yagambye ebifo bino bulija ebifo bino biriko abalina obivuganyako I think nga speaker parliament Anita Amongo yabadde yekkakanya yali bagambe nti for the meantime maybe the interest ye teri ku ekyo kifo but she can be a president any person in Uganda can vie for the position of presidency tebabateekerawo mpaka era okufuuka kino ekifo olina okuva ova gindi olina okuba olina akakwate eno fiya gye babataddemu oba ye amazima agamanyi mu kibiina kye nti entebe nene togiramuza nanti naye bamugambye nti oba kale ogamba ffe mukyalo ewaffe Nakaseke jjajja we yagendanga okulima abazzukulu basigalanga waka ne bali obunyeebwa bwe basiise okunywera ku kyayi kati asaba bunyeebwa kati bamugamba ani alidde obunyeebwa nti sinakulya ne bateekawo akaziŋŋoonyo gaayako wano tulabe oba tolidde bunyeebwa basigwalidde kati kale yogera wano vaayo oyogere wano because these people are forced. They force them to oba toyagala jango oyogere wano munange saagala bwa president ani yabagamba nti entebe ya president yafuuka yabika byammwe mbu simanyi taata mwana simanyi bazzukulu entebe ya president any Ugandan as long as you have the qualifications you can be president of Uganda ekyo temukijjangawo era lyeri effujjo lye baakolanga ku his excellence Kyagulanyi oyavuddewa kati abasuza batugula abalala simanyi basula eyo mu miti abalala basula mu mazzi baleese buli teeka baleta batega Kyagulanyi ne UP kwe batagetinga kakati nono omukyalo okuvaayo okwogera bamukase ekisooka ateteri ya mukase nganze bino byange si bibyo kubanga bamga jango oyogere wano nedda ati kati gwe kyabadde oyagala gwe kyogamba isefulu nti okuveeri okwogera nti saagala bwa president komuyita mujega oba campaign strategy bamugambe nti sooka oveeyo oyogere nti toyagala bwa president kuba tukulaba you are becoming more powerful you are becoming more influential kuba n'abasajja kye basooka okukola era bakikolako ne Gilbert Bukenya at one time Professor Gilbert Bukenya asinkanako abasirikale oba baali 5 jasinga abeebuuzaako ng'asuubira nti real vice president ne bamuyita mangu nnyo how can you meet our soldiers how can you institutions zonna bazifudde zaabwe mu personal institutions zaabwe Bukenya n'addayo ng'avunamye omusajja abadde anzisa kati ni such a situation Speaker of Parliament kuvayo nakola statement nti tayagala bwa president afaanana ng'omukulembeze eno mu Africa jana agamba mukama we yagamba afuga eggwanga lino nti omuntu okwereme okulwawo mu buyinza omuntu okulwawo mu buyinza kiba kibi nnyo except for my case owulira omukulu olwogagira kati naye alibadde abagamba nti waayina wakimubuuza kati nti obwa president oba mbwagala kubanga ate ne weyayogeredde wabaddewo kyawo yayogedde ku kitebe kya Piero Yuji yayogera ng'agenza okugula emijoozi negigula miliyoni 10 ku kitebe kya Piero Yuji yayogeredde ku parliament era yagamba nti my brother is ajja oba mu M7 gwanandaga agabo bwa president ali ku kitebe kya Piero Yuji agabo bwa president ali ku kitebe kya Piero Yuji kakati abona banayogale bakabo bwa president baforcinga a speaker of parliament is the number 3 in the country. Yes. And any time you can be a president because what if the president dies? No ngalina vice bigira
you take over. Okujjako bino ebyammwe ebyekivandulo ebyokulowooza ndaba mugenda wali mwenna ne muvunama mu linnya lya kitaffe n'omwana buli omu yenna bambi bamuleese and soon you're going to follow suit. Yenna agenda yeegula ew'omukulu ate egula ew'omukulu yeegula w'omwana. Please, this is your country. Uganda is a sovereign state, has never been a monarchy of individuals. Togendeko wa mwana. Oli abeera wali n'agamba mbu nze fefe kaffe tulina okufuga buli avaayo edda bakuteeka mu kkomera oba olina kuttibwa oba olina kuconfessinga. So when I saw my speaker confessing nti ye tayagala bwa president ekyo nakitutte kikye personal naye nze nga nze ng'omukulembeze I can even be a president of this country even now or any day. Sirina kugenda ate kutandika kwetonda okujjako bo nze nga nze kyendowooza ekyange bo bamugaa watoyagala sooka ojjo oyogere ku TV emisana. Oyogere ku TV emisana. The capacity she has is big. No, she is occupying a big capacity. Tayinza kubanga tolina muntu gw'olina kwetondera mbuna munsonyiwe sisobola kuba bwa president. You can be. Oba obaddeyo rumors eziraga nti omukyala ayagala bwa president. Ezo rumors zibeerawo of course mu circles. Wano buli afuna ku kasente Anita Mongo si mwavu. Buli afuna ku kasente buli afuna ku influence of the people kubanga ye Museveni kyatayagala mugende mu bantu. Era kyova olaba yalwana nnyo n'ekibiina ky'NUP kubanga ekibiina ky'NUP kibiina ky'abantu. NUP is a people-centered political party. Gyosanga omuzeeyi ng'alina consultations akola ziri genuine si zino ezammwe tuwakola consultation z'abumotoka na buno obukunkumuka bwe babasuulirako ne mu bakuba enduulu. Kati Museveni tayagala mu leader yenna alina connection n'abantu wanayinki. Ayagala abeere eno era kyova olaba agezaako nnyo okulaba nti atta ligaseyo. Oh, this Mao had a legacy. Era ayagala na bwa speaker Mao. Musajja wa maanyi nnyo. Before talina maanyi gali. Ayagala bwa speaker. Omuntu atalina abaka bamuwagira bayitirivu naye ate akulaga ali ku line esooka. Kati bano kye bakola bakuleetawo ne babaleeta babiri nga bombi be ba sponsor. Museveni yeze game ze aleeta gwe ne opponent wo nga mwenna yabawa n'abawa n'agamba kati mugire kati olugira wali eri nga olaba nze nkuwadde akwetera okulowooza nti buli kimu kyoli nti buli kyoli yakufuula. Era kyova olaba ali speaker parliament agamba without Museveni I wouldn't be what I am. It is not Museveni who educated you, it is your parents who educated you and you became a member of parliament, not Museveni. But you're talking about your boss. Yes, gwe ngamba my boss okugamba nti Museveni yamufuula kyali ye parent wo. Because in political good, so appreciating your parent educated you, and you yourself, you saw in yourself no where competence, no vuganya ku. Where is it Mao getting powers from? Mao nange simai munefe tubalengera bulenge. It seems to be big now. Big in what? In the speakership race. Mwabamba uli mugenda ne mulete nanka. Kankubulire ko kino kyolina okumanya kubanze amwe politician amwe leader. Boba tolina sente. Mu byobufuzi bya Uganda currently. You cannot compete with your competitor. You can. So Mao cannot compete with Anita Among. I don't think ne wakubadde alina ba godfather noli alina ba godfather, but among the godfathers there is Ayatollah godfather. Ayatollah omumanyi Ayatollah bwabeera eri agamba kino kye tusaze kwakati kye mulina okumanya nti government efugibwa bwa Uganda bakona ba mikwano yensonga lwaki olaba institutions zonna muzimenye ne mugenda ne wabakulu bali kuba mukimanyi nti baliwo kulwa mundu ne mutandika bavunamira ne mwegula gye bali ono bajja kulaba ne mutabani w'omukulu no hobu no binga naye mbolage nti naawe oli attached to them n'ebigenda mu maaso byonna obigira naye nze ng'omubaka wa parliament nsuubira the speaker shouldn't apologize or made such a statement nti tayagala bwa kujjako nga yo of course naawe osobola okwogera ng'omuntu ffe tuyinza okuba nga tetulina kye tukola kye tutamanyi naye any person in this country as long as you have the qualifications you can be a president okujjako kye yali bagambye baby not now mu misinde gy'omwana mu misinde gy'omukulu nga saakulabye emisinde gy'omukulu emisinde gyaki
ejja Muhoozi birthday run 52 years No, saakulabye ye wamulabye ani ye nyiri misinde wamulabye ate Bosman ajja kufula nti ati gongamba nti mbaka mbona bitwale ku misinde gya mutabali w'omukulu ye nyiri misinde wamulabye nalabye abakulu gwe gwembuuza nyiri misinde wamulabye nze saamulabye kati oli otegeka olumbe lwande n'aterabika abali b'emmere boolaba wali eri nze muna am very sorry newakubadde tuli mu mbeera embi gye tulimu I'll never bow to that mwabatera okusoma bayibuli mu kitabo kya Daniel waliwo abasajja baali basatu Mesaki Sedraka na Abednego kabaka waabwe n'abagamba basinze ensolo naye bamusinze nga ye Katonda Mesaki Sedraka na Abednego ne bagamba it will never be kakati ebiseera ebisinga bwe mugere ne mutulaba yuluka atasazi poppers ne mututunuulira nti ffe tulina kuba baddu bammwe mulina kutukozesa bye mwagala n'olwekyo muli ba waggulu nnyo you are only supreme ng'okola ebintu ebyo constitution ya Uganda byekuwa n'ebiyamba abantu nze kati okumpita ku emisinde si mibi anyone can organize a birthday run nawe osobola ogiteeka but we are invited webeera ku mulamwa tebasobola kumpita kati olinga agamba nti seeka bamuyise nga bateekako bishop eoma nemijoozi saakulabye nemijoozi tewaguze anje nze ngula byaki ebyo nze tubeera kubirina mulamwa naye wabaddeyo nalabye powers baminisita deputy speaker abonna beegula bakole ki omukulu yakugamba nti yaleeta mutabani we atolo costs n'olwekyo mwenna mulina okugenda igwe bajja tuuka n'obuteekawo emitwe babalinnyeko wali nga you're talking about big guns in the society. Who makes you to be a big gun? Ani akufuula big gun? Positions ezikufuula big gun. My dear friend, bw'oba oyagala okumanya nti ensi eno tugiryako makoola genda osome ebyafaayo otunuulira abasajja baali bafuga Kongo kensookuku waliwo omusajja bamuyitanga Mobutu Seseko Wazabanga Wakuku wabawulira nga bafuga Kongo obugagga bwa Kongo bonna nga bwawe nga boolaba kati obugagga bw'eggwanga bwafuuka bano abalondemu nga Wazabanga yateekayo ennyumba ye ey'enjawulo Badolite eyo gye bakyakala ne bajja ng'emmundu eyogera wali eri nga boleera bano abasajja basoosi we babafuula mwe nti kati mwe mulina kuba baddu baabwe bw'aseka naawe olina okuseka enjala ne bw'eba ekutta bw'akaaba naawe olina okukaaba naye nga mwe mukimanyi nti ebifo tewali kintu kirimba nga bukulembeze bwa mmundu busobola okufuula ne weewulira nti oli Katonda n'osalawo abo tubakuumire mu makomera abano tubatemule nota naawe ekiseera kyo ne kituuka ng'osemberedde entaana tewali muntu atya ntaana nga mutemu obadde okimanyi ekyo tewali muntu atya ntaana nga mutemu wabalabirawa ne bw'omubika akeera enkya n'agamba oyambise bamuttire kati gwe watemula ddi n'otandika obalaba wafuuka ddi omutemu n'otandika okukiraba nti batya entaana obanga oyagala okumanya obuyinza bw'ensi eno wekkakkanyanga nze tolaba ndi mbaka palamenti onsanga eyo nga ntambuza ne ku bigere tekitegeeza nti sirina mmotoka onsanga eyo nga ndyako n'eyo mugitayo otya mu ghetto naye buli woba n'obukulembeze n'otabalabiro ne weewaganya waliwo wano omusajja eyagamba we shall shoot them n'afa ewowe tebayingira yalina ebikomera bino bye bagenze bazimba ebyamayumba agalinga amawoteeri mu bibuga buno ne mu ttaka lye bagabanye ng'alina amafaamu gano ge bagenze beegabanya mu bitundu byammwe ng'akawunti zaabwe zijjudde se naye twaga tetujja kugendayo ne bakwata omutulumbi gwe ne batwala buli w'obeera mu kifo ky'obukulembeze be humble nze ne bwonsanga wali eri mu palamenti nkuwa ekifo n'otuula era nkugambirawo nti munaye bino byonna obiraba ebifo bye tulimu mpewo honorable abakulu we baava ekyankwanze mwayimise ne basibuzayo miliyoni 10 era kino kye tugamba bannaffe abali mu bifo ebyenjawulo oba oli speaker of parliament oba oli minister oba oli member of parliament you have to be
ng'oyogera ng'akolima nze sikolima era onalabe wano ogamba mbulutamaguzi abuzayo ennaku agende gwe okimanyi otya nti enkya nyinza okuba minisita all I can be any person yonna gw'olowooza nti obukulembeze buli ku bufo buno mu gavumenti yani mweyaga obeera minisita omusajja gwe bayita Ayatola Yakameni yalina amalala oli badayi yalina amalala nga bana amalala babataddeko kati n'abaana baabwe mutandise mwagala kukwatanga amanya bamuyitanga batya Yakameni Yatola simanyani nange omunoonya twalina wano omusajja bamuyitanga Muammar Gaddafi yajjanga El Minyal Mohamud Omar El Minyal ngajja wano n'obuwala bwe bumukuuma n'emmundu ng'obuwala oba kati baani abaawasa obuwala obwo oli bamuyitanga Ayatullah Ayatola Yakameni kimanye ng'alina amalala kakati na bano bwe baamala okwavuwaza bannansi mwenna babaavuwazizza mukeera ku makya wali eri kubasinza musinza abatabani abaana abazzukulu ne munoonya ebyokulya ne babawa emirimu ne mulina naye bw'oba ggwe weeteka embigere byabwe olina limiti olina okuba ne limiti ngendawo mulamu as you Ugandan wuliriza kino kyemaliriza nakya seconds as long as you Ugandan oli mubaka wa parliament oli speaker wa parliament oli minister. This is your country. Uganda will never be a property of individuals. What about them? Uganda is a sovereign state. Bana bakulu bagenda ekyankwanzi. Mwami Museveni bwe yali ayogerako nabo nga basibula n'agamba ati zudde bava mu byabufuzi era balina okwekubako enfuufu. Ne babawa miliyoni 10 naye abiri ge gasooka okujja ekinana kijja mu maaso awo. Kati ezo zonna diversion nga sente ate zize diversion kakati golooza ntino ye Museveni musiru okubawa sente n'azirangirira lwaki tabawa mu kyama lwaki tabawa mu kyama ekyankwanzi kati bwekyoga pulezidenti asobola okuwa akasente mu kyama ensi yonna n'emanya Nze Mwami Museveni lwaki Mwami Museveni teyabawa mu kyama nti abaaye buli memba genda obuze ku president ogenda wali eri miliyoni 10 miliyoni wagambye abawakaabe abagamba abiri gateeke mu nsawo genda tujja kuwa gwe lwaki olowooza babi publishing even in state owned media ne babiteeka they publish them in state owned media anything ekiba state ekiba published in the state media olina okukyegendereza ennyo ezo ziri diversion kakati mwabivaako ebyokubanja obukulembeze ebyokulaba nti abakulembeze abasinga bonna babanyagira bunyagizi mudali kati ezo sente zali lesi zali genze mu ddwaliro ezo sente zali koze enguudo nze zo diversion okubawe miliyoni 10 basukula fune kabiri nayo diversion oba mulya sente zammwe mulye nze noonya buyinza neba president azijja ku vote kyezo anti kakati mwe mwamugamba nti no Uganda nsolo yaabwe yavayo naisa statement banabwe ne baga Uganda nsolo yaffe ne baisa statements with such statements ne musigala nga mwenna muli awo temumanyi kiddako kakati bo bwe mubanga musobola okuwa supplementaries wowulirako ku supplementaries eziyita mu parliament eza with trillions of money. I'm not talking about billions but supplementaries of trillions. Have you ever tracked into sentences ziragawa ng'ovudde kwona aziyisiza gye ziraga noona azitemyetemye wali eri ne bazikugamba bakugamba twetaaga zino to do this aina obere mu parliament honorable kakati nze nkugambe nti nze discussing a diversions oba omusajja awa abantu be sente abawe simwe mwabalonda ng'ogyeko ababba yagamba beekubeko kenfuufu yes kakati bw'abanga atandise okubagamba nti beekubeko enfuufu kiri eri bannayuganda mwe bennyini mulina ba ministers mulina ba representatives mpaayo omubaka wa parliament gwe baawa ku kasente ako bwe mwalonda n'abo ababba eyavaayo n'agamba nti zino sente mbi nnyo sente za kibi wamuwulirayo ko wano abazifunye abazifunye bagenda okuba abawadde entono abamu nalinjogako nagamba ezo nantono anti nkugambye nti discussion eziriwo kati za power
siza bukunkumuka babasula mu Museveni is a politician, he knows where it matters. Kati ekyo bakibateekamu ne mumala weeks 2 nga mudisikasinga ku sente z'abaweereddwa ezo. Naye ng'eno waliwo ebirala ebitambula ebigenda mu maaso bingi. Gold mines bazitutte, ennyanja bazitutte, eggwanga lyonna amafuta ge twalina mu byagi tegaliiyo. Obadde okimanyi? Ezo discussions ezaali badde nti watugamba amafuta gaffe gye gali mu byagi baani abaagajjeeyo tosobola kunguza amafuta ziringi kasanvu. Tuli ku milioni 10. Tuli ku milioni 10. Anti kati gw'oli ku 10 w'onookiteesaako ne kidda. Beekubeko enfuufu. Eno busiteeti yayisijja nti bano bagende beekubeko nfuufu oba mayinja oba vu oba beekubeko make-up. Bava mu kalulu baavu. Bavudde mu kalulu mubanyuunyuuse kubanga n'omunyuunyuusi naye abeerawo awo. Mubanyuunyuuse oli abawadde esente zaabwe. Ezo discussions waliwo ebintu byolaba byotasobola. So diversion. Those are diversions. Kakati mbuulira bwe mwaziteesezaako ne bazivaako. Bafunye 2 go basone bagafuna. Ngakiringane wempulira muteesa ku by'emmotoka. Ababaka emmotoka wagiteesezaako ne bakugate zijja kuyita. 315. Yensi gye mulina okubeeramu kubanga mwava ku mulamwa ne mudda mu kubongoota. Abaali bannyini nsi poteya. Abali nange ebigambo ebyamakulu mwenna baabawa obukunkumuka poteya. Abalondanga abakulembeze olwaleero nemwe aboogerako mu kyusaaki because namwe aboogerako mu kyusaaki gambye nti nze state created diversion sitera kuziteesaako nyera ensonga lwaki bwojja n'oŋŋamba ababaka baabawadde emmotoka ne nkugamba nti mugende muteese babawo obugaali. Omubaka avuga atya akagaali nga genda omuteeseza insuwalensi ye yennyini kw'abaagula emmotoka ye ogenda okukomawo ng'akuwaayo omutwalo ng'otandika kumuyimba. Nalebo wange Lutamaguzi. Honorable Paulson Lutamaguzi Makula mubaka wa parliament ava Nakaseke South. Bwe tudda twogera ku sovereignty bill tukwalina amasimu. Nze John Bosco situmulamu. The protection of the sovereignty bill nayo eri pipeline abakulu bagireeta tubasyaziza bangi ne bagyogerako waneeno. Abala bali mu presenting bagenda mu legal affairs committee, legal and parliamentary affairs committee basobole okubeera nga basubmitingayo era there are higher chances nti no parliament eyinza okuyisa etteeka lino nga tennaba kubeera ng'egenda. What are your views? Nange waliwo omukulu gye yaŋŋambye w'amaanyi mu ggwanga lino n'aŋŋamba nti owaayi etteeka lino tulina okuliyisa mu bwangu ddala kuba tulyetaaga nnyo. Kakati ebyo byonna okuwaayo ebirowoozo byammwe mwenna kye mwali badde musooka okusaba. Etteeka teryetaagisa mulisuule mu kasasiro. Ku lwaki? Anti etteeka lijjako bannansi eddembe lyabwe liviolatinga constitution. Etteeka eriddira munnansi ne limufuula omugwira. Etteeka eritakkiriza kuyingiza wano kasente. Etteeka eritakukkiriza kukolagana kufuna kintu kyonna kiva bweru ne bwe zitaba ssente even materials. Etteeka eritujjako eddembe lyaffe ery'obwebange. You as a minister tolina capacity determininga ssente zenfuna kasita ziba makubo matuufu tolina capacity engoba mu nsi yange. Kati emirimu mwagigobako abantu baffe bafulumye bagenze ebweru w'eggwanga baweereza bakadde baabwe kasente nabo bwennyini okuteekawo investments. Kubanga mukimanyi nti essente eziva ebweru w'eggwanga ezijja wano ziyambako nnyo mu nkulaakulana remittances ezo zemulaba ezijja wano. So etteeka temuli discussinga nako era nalabye bannamateeka abamu don't discuss that bill, just throw it away. Kubanga abakulu bano kye baleeta baagala kulemaza bibiina bya bufuzi. Buli kye bapima bakipimira ku Kyagulanyi Ssentamu His Excellency. Bamugamba oyo agenze ebweru kati baleeta wano ssente. Why? The law is targeting the Bobi Wine. Timing of the bill is really tetegerekeka. So the timing of the bill is not fair. It's not fair, not just fair. Naye poor timing. Tetegerekeka. Why now? Kuba tulaba etteeka lino lizimba Bwakabaka. North Korea tomala gayingizaayo ssente. Gambe bino byonna benchmarking bagijja North Korea. Omusajja North Korea afuga ne mutabani we n'afuga
n'omuzukulu kati afuga kati aliwo alena n'omuzukulu gwalaga wali eri gwatambula naye bwe banyini North Korea. Kati wano you are targeting leaders, especially politicians, you are targeting NGOs ezibadde ziwa abantu baffe emirimu kubanga NGO wamugobawo. N'ateekawo NGO zonna ozisuffocatinze oleesa amateeka ne bakuta. Ate era oyonge amateeka agaliwo gamala. Amateeka bw'oba ng'olwanyisa ssente zijja bweru wa ggwanga kozesa etteeka lya FIA. So duplicating amateeka. Duplicating just for the sake of survival. But why don't you amaanyi gomala ku mateeka ago togamala mu kulwanyisa bubbi. But why don't you accept the fact nti waliwo abasponsoringa muno n'ebyobufuzi byabo? Anti kakati gwe wagenda okuwamba Obote ani yali sponsawo. Bamala kuteerawo tteeka. Anti yabibuuka wali olwanyisa Obote kuba wawamba buwambi obukulembeze bamala kuteekerawo mateeka golowooza Obote yali musiru obutateekawo mateeka ago oba lutwa oba amini waliwo kye bayita constitution tojjako bannansi buli kamu twakkiriza nti eggwanga muli tutte lyammwe obugagga bwonna obulirimu bwammwe ennyanja zammwe ebibuga byammwe akeedimwe be tupangisaako n'ettaka lyaffe kati eryali ery'abajjajja baffe nayo lifuuse lyammwe mwe mutuwola mwe bannyini ssente ebweru mwe mujjudde kwembase kakati ne tubikulekera ate era oleesa amateeka. What kind of hell is that? Era oyongeddeko amateeka omumyumyule omuntu omusibye emikono omusibye amagulu owulidde ekiwato okisibye kati oleeza omuguwa ne ku nnyindo oteekeko nemekussa naye singa gwali mbuyinza osokkiriza ssente ez'otamanyi okuyingira eggwanga. Ogenda okuwamba Obote mateeka aki agakulemesa? Ayi n'ategeera strategy eyo. Mateeka aki agakulemesa okuwamba Obote? Oyagala abalekerawo amateeka agamuwamba. Kyenkugambye amateeka agaliwo gamala. Mbuulirayo kiki kye bagezaako awo okuteekawo gwe kyolaba ekigenda okukuyamba oba ekiziiza baziiza milioni 4 mu mwaka nga tewebuuza ku minisita. Wagenda okuwamba Obote wali oyingiza mmeka? Abakuyamba baali bamuno munda mwanyi ze watunda okuwamba Obote zaali zaffe wano ssente zaali zaffe zeeruweero emwanyi zaffe zonna ne mutwala ne mukuuliita n'obugagga obwali wano bwe bwakuyamba mpaayo biliyoni ezaavanga mu Amerika. Kuliko no penalties. Anti bulije ezo penalties zonna muleeta. Very big penalties. Fe bannayuganda tukugambye 4 billions over 20 years in prison. Ne bw'onooteekawo penalty efaanana etya n'oleeta ne penalty ey'obutabakkiriza kufa mujja kugenda ekyo kyekiriwo kubanga gwe omuntu omunyigiriza kutadde n'akasente ganze ennaku ezo nkaaba era ne kakati nkyakaaba nalira akasente kange ku akawunti kagenda kukola mirimu gye nga ebyobufuzi bino nga bwe biriwo sijja kkayana n'abasajja banyakula obuwanguzi bwange nga balina agenda zaabwe ewaabwe ne mu Buganda nga ndi threat naye akambaleke oli antereddeko akasente katono kyokka ne koosanze ku akawunti konna n'okazingako n'okatwala nze oyagala ndi ewa saagala mulimu gwo kunteeka wali eri mbu tubavunamire mbu tusimanyi tutandike n'okukomba ku ngatto zammwe mbu gundi wuuyaawo ŋŋambye kaneekolera ejange ntandiseko NGO kange nina weero wisha ampadde sente zange nziisa mu bulambulukufu kubanga tewali sente zijja wano z'otanyonyolera n'akasente akava ebweru nako akanyamba nze ng'omuntu okalinyemu eggere singa kabadde kaze nga kazidde for political party naye akange ng'omuntu bagamba account for that money okumire yesa account kitegeeza kuleeta mateeka ago gatategeerekeka account for the amateeka ago agatategeerekeka ge mutadde ku bannansi nti mukola obwakabaka wano mubakuumire mu bwavu okkiriza nti gavumenti enotegeera ku sente z'oyingiza mu ggwanga. Yes nkikkiriza era amateeka weegali n'ogabirako accountability. Omanyi kye bayita Financial Intelligence Authority? Egimanyi bulungi. Omulimu gwayo gwaki? Mu bbanka kati osobola okuteekako miliyoni 5 ne batakubuuza wajje zivudde. Banauganda tubasaba na milioni 5. Anti kyenkugambye nti kati bano batukuumira mu bwavu olaba oleesa amateeka ga NGO oleesa ag'ebyobufuzi oleesa kati ffe mwagala tukole ki? Emirimu gyonna mukitutuddeko abaasimanga omusenyu nagwo mugututte gwammwe abaasimanga ebbumba nalyo lyammwe amakampuni agakola enguudo gammwe zakeedi zammwe mwe betupangisaako mwe bamanerenda abatuwola ssente ne mutwala ebyaffe ebibira byaffe byonna mubitutte ku nnyanja mutugobyeyo kakati ffe mwagala tukole ki? Sikalasipu mwazitugobako zammwe mwe mwekuza mweka mu bitongole byonna abalala tebalina kukuzibwa ffe mwagala tukole ki?
kubanga I would think kati nga kati fenga parliament kyetwali badde tudiscussinga ko sebyo agenda ya right honorable speaker of parliament Anita Mongo gyali alese genda twali badde kati gye tuta priority number 1 discussing about salary enhancement salary enhancement of our teachers, salary enhancement of our guarant officers in UPDF and Uganda Police Force, salary enhancement of our officers in Uganda prisons, salary enhancement of our doctors. Kitwalibadde tutunulirako nti wakati bannabyafuzi nga bo beegaaya nga bali mu kulya ebitafutafu. What about these institutions ezibeesaawo eggwanga nga we tukomerewo ne parliament nga tetudiscussing eri government temujjaawo formal institutions zigenda nga mwono n'obuduuka bw'abantu ng'abantu banaku omugobye ku street ye Kampala azze ku sababu omugobyeyo ku sababu azze mu kyalo naye omugobyeyo yakole ki zezo discussions ze twalibadde tugamba nti Africa erina amafuta erina uliriza ki Africa producing amafuta ensinga Nigeria zi producing amafuta ensinga Algeria ensinga Libya lwaki naffe kati wano ate tugamba nti akagolomolo keri ke naffe the straight of Hormuz the straight of Hormuz ate tulinda gaveri mu kagolomolo keri so bagamba ebulali amafuta libirese keri akagolomolo straight of Hormuz mbubagalawo kati fe lwaki tetugula amafuta ge Nigeria lwaki tetugula amafuta ga Algeria lwaki tetugula ga Libya lwaki tulina kugula amafuta ga Iran akagolomolo okimanyi nti tulina wano ensi mu Africa ezigamba ezifulumya amafuta okimanyi ekyo oba obadde tokimanyi nkimanyi lwe lwaki ate ffe tulinda geri ga mu kagolomolo ebyo noŋŋamba nti kati liita y'amafuta eri ku siringi kasanvu ate nga n'akasanvu nako sikamu so discussions ezo ze twalibaddemu twebuuze nti ekonomi embi eri bannayuganda mubataddeko omusolo naye era mulimu n'abaka ba palamenti abakiwagira openly omusajja yazze gyo nasabu meetinga Honorable Nsibambi he has been teaching laws for law for over 25 years kati sibakitegeeza byayogera bijibwa anti kakati kisinziira kubanga Nsibambi yalina discussion eyo of course discussion zikirizibwa ng'abantu buli omu aleeta nagamba I support the bill in its entirety ekyo kimugira nako kubanga Nsibambi is a member of parliament. Yes, every member of parliament is entitled to give an opinion as a member of parliament. So when are you going to the legal committee? Nange bwengenda wali eri kyasa owena kase kayogera biki ebyo every member ne bwaba byoyogera sikwatagana nabyo you are supposed to be listened to. Kakati nze nkugamba nti etteeka tetulire na discussing ko lisuule mangu mu kasero lisuule. But why don't you go to the committee? Etteeka lisuule mangu. Why don't you go to the committee and submit? Ate kati mukama wange mu parliament number 1 omumanyi leader of opposition mukama namba 1 yani tamongo omusoga akoba engome embedde bwevuga endala tebagala ziwulira engome embedde bwevuga kati engome embedde yange kubanga by virtue of his position as a leader of opposition yakoze dda baita summary of the summaries. So nebirowoozo byo yabitaddemu ebirowoozo byange era leader of opposition njagala kwebaza right honorable Joel Ssenyonyi njagala kwebaza n'abakugruminga atubuuza to our shadow ministers, what do you say about this? You are my colleagues, what do you say about it? Then we summarize the summaries ne tuzimuwa nti kuba gwe mukama waife gwe mubedde waife ida ku floor ya parliament opresenting buti engome embedde maze okupresenting ate kati oyentamaguzi akagoma akatono nako kalete kati ezo ye discussion zetu yali badde tweta fe twamukobeire the right honorable Joel Ssenyonyi nti tetwenda teeka eryo tetulienda ayo musaada bw'abaali lese nga ali ku political pressure ayenda ku creatinga muna kye wano tukoba mbe weno kidde omusoga bw'akobamba abakoze muna Uganda bw'akobamba abakoze eki kakati tetwetaaga na kumala budde ku discussinga bintu ebyo tu discussinga ku transition Museveni ogenza otya eggwanga lino lyolese lyonna nga abakenuzi bali tukutteko lyolese nga buli munansi munyiivu eri munne kuba kaffe tukomyawo abantu kuba some people at times babadde beerwananga amawanga era kino njagala kukyebaza His Excellency Kyagulanyi yakomyawo kye bayita national unity
na Kyagulanyi n'ajja Embalala ne bamwaniriza n'ajja eggulu ne bamwaniriza kakati bannansi babadde beeyawuddemu nnyo nga babeesinga ku tribal lines kakati kyetwali badde tudiscussingako post Museveni era kubanga ne bw'oyagala otya tosobola kugulirira emyaka ogenze ne bw'okola otya tokyasobola kugulirira nekya tokyasobola kugulirira kati obudde buno twali badde tudiscussinga what are the chances nti gana amateeka tegagenda kuyita oba ine teeka tegenda kuyita mu Uganda buli kimu kisoboka mu Uganda buli kimu kisoboka okujjako kye tutasobola nga palamenti ya Uganda kukola kwe kuddira omukazi ne tufuula omusajja oba omusajja omufuula omukazi naye ku buno obukya buziba abantu oyinza okulira nga babayisa ekyankwanze wali eri omukulu n'agamba waayi buli yalidde kanyama kange yalidde kanyama kange tandika okugira nga buli yalidde ku kanyama ng'atandika ate ono akeegoga era olina kuzinira ku ntoli z'oli eyakuwadde ku kanyama n'ekyokubiri kyolina okumanya ffe nga bannansi ffe twetuusizaawo kubanga ebirowoozo byonna ebigenda mu parliament wa right honorable speaker of parliament Anita Amongo oba right honorable deputy speaker Tayebwa oba leader of opposition Joel Lusenyonyi right honorable oba Feri Balutamaguzi biva mumwe kakati muna Uganda waawe yagambye Museveni nti mu budde buno twetaaga sovereignty protection bill which Uganda protection of the sovereignty bill protection of sovereignty ani yagimugambye agireete mu budde buno kubanga obudde buno bwe tuliko twebuuza nti tukyusizza tutya obuyinza mu mirembe ekitabeerangawo nga tulaba wano waliwo abazimba obwakabaka bwabwe abalowoozesa nti ffe abalala tulina kuba baavu bokka be balina okuba ne ssente nti ffe abalala tulina kuba na buli mulimu eyo nti emirimu gyonna emisava girina kuba gyabwe nojja mu palamenti ya Uganda nga right honorable speaker of parliament abasabye lisiti mu komiti nga bonna abakulira ebitongole kyenkana bava ku kyalo kimu eby'eggwanga abakulira ebitongole byonna and you are shy to speak about that because you fear they will kill you kakati kye twagala okukugamba zezo discussion ezetwali badde tuteeka ku General Museveni kuninga nti kijja kitya wagamba enyingo ndooza namba 8 eya 10 point program wajogamba nti oze kulwanyisa sectarianism tribalism naye nga tulaba abakulira ebitongole byonna muva nabyo ku byalo and these people still with a lot of impunity ne baleeta buli ripooti ya parliament waliwo omukyala wa Bank of Uganda gwe baleeta ye yandokosa parliament ninga kati ndokose ndi mukatuli kyalokose baleeta omukyala eyo mu parliament mu bya Bank of Uganda oba obijjukira nga bamukunya n'atuulanga walinga wasekaseka bwani gaka munankola ki ne balendayo omulala nti ku nnyonyi y'eggwanga kwabaddeko ebitereke bya ssente oba wabiwulira ebitereke bya ssente nga tulina palamenti n'ebikira muleete ssente webale tuweereza webale nakuleeta Lutamaguzi naawe okutulaba mulangira naye njagala okutegeeza the so-called sovereignty bill yazze in addition of protecting the gains kati kino kigenda bayamba okukuuma gaini zaabwe bano bonna Anita Amongo ate gaini zaabwe teziri where they came from ziri wano Buganda kikibatawaanya obwongo kyovula bano n'ensente ze bainvestize mu buno the so-called General's birthday run yabadde political survival because bw'oyagala ennyo omwana w'omukulu Abaganda tugamba kuweera omwana aba awadde ggwe naye temulaba kyova olaba nze bwe nazuula nti eriyo abasanyuka ennyo ng'Omuganda yeeyuza ne Muganda munne ne ngamba obuzibu bwange ne Lutamaguzi kambuteeke ku bbali lwakuba juzi bwe namulaba ng'avunnamira Anita Amongo nenzigwamu amaanyi naye let me tell you these people they are after something. These Anita Amongo tovolaba tubagamba the so-called sovereignty bill are we sovereign abantu batuuze wano mu ggwanga lyabwe protecting the game now sovereignty bill Museveni bwe yali ajjako obote yagendanga bweru buli sawa nga yewuba ebweru kujjayo buyambi
Bwongo bankuwulidde webale nnyinyi Ssaabasajja Kabaka awangaale. Awangaale nnyo maaso googi. Tweyanziza Mulangira wake waayi. Baba TV. Wasuze otya mukama wange? Mulungi sebo wasuze otya amanya ne gy'osinzidde? Amanya Buwembo Julius nga bulijjo. Tusakuuliza. Sebo webale kutuleetera Honorable Rutamaguzi Ssemakula. Honorable Rutamaguzi Ssemakula obadde tusobola abeera mu Parliament ne wandikoze otya kuba oyogera amazima abo abasajja batemu era oyambiddwa na buyambi bwe butattibwa. Honorable Rutamaguzi amanya gange nze Buwembo Julius nali mbeera mu kibuga Ntebe. Sebo bankwata ne bankuba mu General Court Martial ne bansiba abasajja abo ne TV yankyazaakaawo ne bandaga. Naye abasajja abo batulugunya mu kkomera bavuma Abaganda boogera ebigambo ku Kabaka ne bavuma Kabaka ne bakola bati ne bavuma Abaganda ne batutimoboola n'osooka ogenda Sebo ku poliisi Entebbe buli poliisi ya Uganda yonna ba DPC baani bonna basajja basayidemu boogera olulimi lwabwe tebakyayogera na Luswayiri obasanga Abaganda ogamba ki n'ogenda ku airport mbadde nsaplayinga y'ennyama ne buwooteri buno obw'omu byalo buwulaka bwe tusulako ku makulu abasajja abo bakwata ab'amagye ne babambula engoye ne babaleetanga ne bamaneja abazi wooteri ebyo olowooza oyogera na muntu munno kumbe oyogera n'ab'amagye naye ekintu ekyo era kituke ku bannayuganda kubanga buli kimu batudde basirise teryanyega ne bamenya omutembeyi ne basirika ne bamenya obuyumba ne basirika nze mpagira pulezidenti Museveni atugiri bannayuganda paka banaasituka tugobe omusajja oyo omusajja yajja okusenga afuuse musaka nze sigadde nze Buwembo Julius mu kibuga ky'Entebbe. Kanfune omulala ali ku simu Paulson Rutamaguzi Ssemakula gwe tabaka Parliament na Kaseke South. Wanji? Hello. Wanji Sebo. Oyogerako ne Yusuf okuva Busi. Yusuf okuva Busi. Tweyanza nnyo okugulisa Honorable Rutamaguzi oyo. Uno. Tweyanza nnyo pulogulaamu ye. Omusajja oyo yayogerako ebintu bituufu. Kuba kati Omunauganda ali mu kuyingirizibwa tuli mu kisenge. Batunyaze buli kintu n'omuntu w'omukyalo omu okutuka omugamba nti okuzimba mu ttaka lyasooka kufuna lukusa mu gavumenti. Ebintu ebyo batunyigiriza nnyo. Naye kakano ffe ng'Ebusia abantu babamenya abamu baswana ku situiti naye nga bo bali ku celebratinga amazaalibwa ga mutabani wa mukulembeze. Kati tugifunye. Mpayo mwasemba oba babiri Honorable Tumweda Kikanga 3 amalirize. Wanji? Hello. Wanji mukama wange. Webale kutuweereza. Nawe okutula basiba amanya ne gy'osinzidde. Webale kutuleetera Rutamaguzi. Uno. Nze mbeera Busoga Mayuge. Bampita Kaziba. Abantu abo batujerega kuba ne Pulezidenti we yali muno yagamba Abasoga nga okusingira ddala akulaba nga tuli baavu naye obuyambe nga teri kati abantu aboogera amazima tebagala boogere bagamba atya abo banoonya byabwe obuzibu buli tebagamba ati bagenda kubeera mu buyinza pakapaka gavumenti werikyuka nabo bagenda kukaaba kume naye tetulina kyakukola kuba beeyagaliza nnyo naye Rutamaguzi mugambe omulamusiza nnyo ebale kutufaako kale tweyanziza Honorable sigezi dakiika 4 osiibule endowooza kati njagala kwebaza naddala muganda afona asembyeyo mukulu waliwo n'omwami bamuyita Buwembo ne Mulangira mwebala okuba amasimu n'okubanga mugobera ne bannayuganda bakwagala nnyo Clive Baldev kulamusizaako ekapeeka ne mukulu Vincent Serugo ekizibaawo bandabire mbadde siriiwo ko mu ggwanga naye nakomyewo kati twagala kubasaba lino eggwanga lyaffe stand be firm tujja funa obukulembeze teweekubagiza ate Honorable nga Mulangira agamba ate tuli Omuganda talina kulwana mu Muganda munne bw'osanga Omuganda akola ensobi mulwane ekyo nze tombikkirirangako ng'akoze ensobi kati gw'ogambye nti no Rutamaguzi namulaba avunamira Anita Amongo najja wano n'ekisitu ne mugamba Anita Amongo yampa ba tiketi okugenda Vatican baatulonda abantu 6 kati tiketi eyo yava mu puleesi eri mu Katuliki nze ngenda ne tusaba tulina essaala zaffe ez'Abakatuliki ze tubeeramu era ne sipiika bamuyita nani ffenna ne tuvunama ne tufukamira okusaba Katonda agurupa temugikuba tuba tugamba Mukama tugamba myagurupa maxima kati yampa tiketi ngende Vatican ne mugamba wendi bwaliwo abalala baali bagenda mukulu ow'amaanyi ennyo bamuggyako nti wendi njagera kakati
nemba osuubiza paka kusawa esembayo nesigenda kakati mba nkomyewo nekimuluma nga kimanyi nga manyi sipiika abana bintu bingi tajjukira ekyo nakuba essimu zange ye mwennyini nesizikwata kuba nange nalina bye naliko nze sitambula nga sirina ssente mu nsawo kuba akawunti zange baali bazisibye zonna palamenti ne bwensasulira tickets kakati nekimuluma nnyo nankubira essimu naweereza message neŋŋaana nemudiramu ka message right honorable speaker siriiwo ndiko bweru wa ggwanga sewulira bulungi kati abajja nangwako mu motoka nga nkola amawulire n'owagalakise nekimuzuubira ndyansobola okujjukira ekya Vatikani kati nampita wali eri naŋŋamba agulupa jangu ng'omukatuliki omukristo omwetowaze nemugamba ndi mu lujja lwa palamenti kuba mu lujja lwa palamenti luli very open nemugamba myakulupa amongo nga bwogamba nga mugamba kubanga nze namanya ekizibu kyange okusasula tiketi ne basasulira newonobeera eye Vatikani nga tebajjako omuntu ow'amaanyi ennyo ne bagamba abantu baga tutamaguza agende nga tuvudde mu services zaffe so kyekyo sebo mulangira kyenalira nze ng'omukristo ntera nnyo okwetowaliza abantu mu mbeera yonna eyeetaagisa kakati n'ekirala muvenga ku concentratinga ku minors mu discussinga ebintu ebikulu twagala buyinza ffe wano mu Buganda abasajja batututteko ewaabwe ngenda n'obasanga Kayunga yonna beegabidde square miles nobabuuza ate bano bo bokka lwaki be baba ne tebagula noti kati lwaki ffe tetugula gwe lwaki togula nosanga eri egindi enakaseke yonna batute ne batukolako nefujjo kati n'abatukulembera wano mu Buganda ssebo be babaleetawo ne babawa ssente omuntu nakolako efujjo lunabuuza muganda wa Mwami Museveni nti ova Sembabule lwaki gye weesimba n'abalala wemuwadde kyakulabirako nga bali eri gye balwanira kubanga ffe mu Buganda muganya okudisikasinga ekyobuyinza muli ku bufoofofo buno muli kwekubagiza mbu Kisitu yampiseeko ayimiridde n'atambuuzako era balutamaguzi sipiika yamukubye akama sipiika lutamaguzi Semakula mubaka wa palamenti nga nsiibula twagala kusaba bannayuganda muve mu bidiversion bw'oba olina ky'osobola okukola kikole ate kino nkisaba head bakulu ba institutions banayi naddala mukama waffe mu palamenti sipiika Anita Amongo netayebwa muve tusaba abakulu abali mu gavumenti bagambe bave ku bizinesi z'abantu mulekeraawo koona bizinesi z'abantu nti trade order n'ennyumba zino ze mugaana era abantu okuzimba ffe mwatusanga wano nga n'ensiisira tuzizimba buli kika kya nyumba tukizimba ate ekisinga otuluma abasinga mwajja muli baavu mwajja mu buyinza mwasanga tulina order amateeka gabeerewo naye nga buli asebo neyanziza nnyo omutaka balyeku nzikiriza taata aye mukulu balyeku omubedde olwaleero sibonyeeko tebo 9 wazira tebo 9 tugibonyeeku era sebo onzikirize njagalize abantu bonna ababadde batulaba amakya ga leero nitugamba afunvuwe kyabazinga awanga aleese abasajja kabaka wa Buganda neyanziza nnyo omukisa guno gwompaa tugenda mu ekituuda kikomawo ekya Baba TV ne Baba FM kati mbaire nenda ombuulire olunaku olutuufu okuyida wano inviting nga bwenzija mu program nze nambona ekyenasaako ku kiduuda kale sebo tweyanza nnyo tweyanze epolisi olutama kusemakula mubaka wa palamenti ava Nakaseke South John Bosco Kisitu otandise okumanyira obulamu outside parliament no obulamu nabumanyira dda era tebakugambanga nti nze ndeekubagiza amefama kyekisooka kati nabadde ebweru omukulu omu naŋŋamba nti twagala emmwanyi naye kyetusa abakulu abali mu gavumenti mutuleka akasente kaffe akava ebweru naffe mwagala tuli entula ongobye mu palamenti ekifo kyange okitutte n'akasente kange akajja akuume